Rachel, jangu tulabe byo bannange omuntu anasiiba wano. Kijakola n'ekyo. Ekyo nno kirungi. Yes, kirungi. Kigenda kukola. Yes. ALMAGIC production. Rachel, jam. Naye gwe mwana gwotegeera bulungi. Oyinza amazima ddala okufuluma ng'olimu akakagwe. Mbadde kimu. Akakagwe si kamunda si peti. Anti. Kano kagwe kasikati kawanvu. Wano ewange ebyo tebijja kukola. Oba tukirabamu buzibu wano kirimu obuzibu. Kyenkana oli bwereere nodda eri ku ttaapu wenna okutaamiriza bw'oti. Oyinza okufuluma mu bantu bw'oti. Anti sina ngoye. Nedda mu kiki? Sajja nangoye ate zimbazisibirayo eri gye twava. Kati ezo wazijjeyo? Bwenti najja ne ziri ze nali nyambadde ne buno bubiri. Nedda mukwano. Tetusobola kubanga obeera wano ng'oyambala bw'otyo. Kakati bw'ofuluma ng'ogenda ku dduuka ng'oli bw'otyo. Bw'otyo. Anti sina ngoye. Beeramu n'ensonyi naawe. Ebintu ebimu tebabiraga bibeera bibyo. Kati olagaanye atalina. Olagaanye atalina. Amazima ddala ddala n'ofuluma mu bantu ng'oli bw'otyo. Gansonyiwe anti. Wano tekijja kukola. Oli wange amateeka njagala gange. Bw'oba owulira nga kikukaluubiriza oti. Nedda anti. Tosobola. Obusambi bonna buli wabweru. Oli wali ku ttaapu okutamye. Eyo si yagenda okubeera enkola wano. Ye anti. Saagala kunnyomya naye gwe buli lunaku n'abanga nnina kye nkugamba. Gansonyiwe anti. Gwe toyawula kibiina kirungi olina emyaka emeka. 18. Yitawo wano ofuna olugoye olulala. Tetubwambalira mu nju nedda. Tetubwambalira wabweru. Akakagoye ka muntu. Kuno kubadde kwetaagako kati ekiteeteeyi. Busambi ki mukolaga. Hello? Ogamba kidya? Tuli bulungi. Mwana gwe. Akasana kayitirivu. Wakoze. Oli mu tawuni? Nina wano omukozi. Naye tayina ngoye mbadde njagala ondeetereyo ku ngoye. Ebigoyegoye ebyo. Kale, ogenda kulinya boda? Anti bangamba wagule mmotoka. Oyinza okuntuuza wano olunaku lulamba nninda gwe nnyabo. Kale babaye. Buddira oba sikaati yagisalamu wakati n'afunamu 2 n'afunamu eno gy'ayambadde n'endala n'agyambala bukete bwa kiki gwe olagawo. Anti bade nagaanya okufuluma ng'oli mu bukete bayagala kola ki? Togajjayo nja kugajjayo. Sikuganya okufuluma ng'oli mu bukete olwo. Ate nze lwekyo saagala kuntabula. Nze sikuyitangako wano. Bw'oba owulira nga amateeka g'enkuwa wano mazi oti yitawo genda. Nze sikuyitangako. Saagala nkugambye obugoye bwo tofuluma mu bantu ng'olimu obugoye. Tewanayita na ddakiika ozzeemu ofulumye olimu obugoye. Bw'oba owulira nga ndi mukambwe ennyo bye nkugamba ndi wa lugezigezi nnyo. Owulidde nnyabo nkuganya obukete.
ate ofuluma oli mu bukete kiki kyoyagala kikyogezaako okulaga kiki kyogamba gwoyina gwosinga amagulu amalungi wano olyoka ogatambuze nga gonna gali wabweru oba ekyo nakyo mwami lwasa amwami asasanya wano tojja kuntabula lwekyo nze sikuyitangako oba olaba ndi w'amateeka nnyo tambula onviire bannange abantu ensonyi baziteekawo naye ddala ddala oyinza okufuluma ng'oli mwaka akantu oba ani ali ku geeti gwe lwekyo jangu oggulirewo naali ku geeti nange nsanyusa okukulaba oyanguye engoye ozirese nzirese ziizino ziri mukwano ziri mu nyambi muli mutyena tukadde bubi omwana kyangu akola ki anabennaku zino mbeewu otaddemu mibitirivu adimu nyingi nnyo ogenda okweronderako kyonna kyomuwa Rachel mpa obutoyo obwo ye lwaki tetuyingira mu nju tuyingira mu nyumba leeta obutebe tutuule wano kugamba ki yendi munange yengaolabika bulungi munene adda mu ngoye kati gwe mobile money yagaana yagaana nezira mu ngoye munange era bwoba olina akagoye konakoyagala anti akatebe kaaka kati tosobola kufuluma waba olinaojja n'oleeta wano akatebe naye kino ekyana kyabaaki kati ndowooza ayagala katuteeka ku mutwe teeka eri leeta ne kali akalala amasanyusa okulaba kali ogiwatuuza kiki kino gwe mwana gwe tula walinzi gyenduku dayo eri munda okitegedde nakola maka gange kati notegedde lwaki nkuleesa eritiri oli kuki abakozi okyakola maka g'abantu abambala bwe batyo tebalina nsonyi mukyala munnange kyoliko nkiraba olw'omwami agamba atya kwera ennyambalo yo omuwala ebyomwami byo bireke mukazi wattu kale nnyabo eno kaleesu yesibeko kubayo ebikkako ku ebyo ebisambisana egenda byebyo ate eno wamma ebeera maluti ki maluti papas gwe kino ngaate oleese mata nyago kino ngenda nze kukyeyiwamu Kino naye oba kyo kintuuka soka oleke gwe wegezeemu tulabe wegezeemu tulabe olowooza kino kyesigenda kukyeyiwamu genda okekyegezeemu nze nga tulabe kindabikidde bulungi Rachel jangu wano omanye ekyo ekyana kyagala okulumika kati kiyinza okuba kibaddeawo nga kiri kulumika kyekiwuli oliwa okiraba kino laba noono nkuyisako ne gama tuno olwogenda okwambala kuba guno gwana gwe kwata genda oyambale mmweri lindako kanonga kaaka yambalamu ebyo tulala oyo omwana abeerawo nga luli nali wali ku ssimu ndi ku ssimu njogera naye ekikozi kyo kirabika si kyangu ne kino naate kinakola Rachel kwata kino ate kati n'ekyo yambalamu kijja kunyira kino kyo mbadde nkyagadde genda oyambalemu nemu ekyo nze Rachel bw'oba owulira nga toyagala kwambala ngoye ze nkuwadde ng'ofuluma afuluma batagenda alowooza mpadde za bwereere engoye zino muneno za oba olina sente ze wampadde nnyabo nti ndi mukutoola ku waliwo ne kino kijja kukola kino kiriwo ayite wa kinoni katulabe kiikyo kiwanvu bulungi kino tekimukwate mu mabeere tekirina siriiti tekirina wadde
Aite mwana ajachi asooka ayambale mwezi. Tebanyeka nkubuuzi. Omwami Lwasa ali ati. Mwami Lwasa agamba ki? Munnange gyali bulungi mwami Lwasa. Gwe Rachel. Wani aunt. Jangu tulabe byo bannange omuntu anaasiiba wano. Kijakola n'ekyo. Ekyo nno kirungi. Yes. Kirungi. Kigenda kukola. Yes. Chiwanvu mikono miwanvu. Nibo tuyambadde sweet. Kisikamu bwoti. Sika mikono bwoti. Kijja kukola. Katulabe kubanga kati bwoba oyoza omukono obutakola ki? Obutatoba. Tolabe ekyo nga kitete ekirungi nnyo. Kikumazeyo bulungi nnyo no paka ku bu ankles. Kijja kukola. Okitegeera. Awo n'obeera omuntu w'abantu. Yambala mule mu skirt tulabe. Olwo kitete ekirala. Naye gwe munnange n'obeera wali ku ttabu. Oyoza skirt kakome. Kati omumazi gwe. Omumazi kano kaleesi. Kati kano kino gwogeno kitwala. Omanyize njagala nnyo ebintu bwe bite. Onagala buganyi kumpagira. Njisha. Omanyi bya mobile money byali tebitambula. Byetaaga akasente kangi. Kashi. Ate nakuziyo business nzibu. Akati engo ezijja tambula zino nziraba. Oznazo oyagala okubya kubizisimu. Naye ne kundala za beyimu ngenda kubanzireeta. Ezizo. Mwami Lwasa ajja kuteeka mu kasente. Ani? Mwami Lwasa. Naye mwami Lwasa era nange nsobola okuteeka mu sente. Za beyimu mwami yakuteekemuko. Kyokka maze saakuteeka mu sente. Oteeka munene omwami alina okuteeka. Rachel! Gwe Rachel tovaayo. Olwo olwagadde? Ye aunt. Nze sirwagadde ndaba lukutte nnyo wano mu mabeere. ALMAGIC ez'okukuwa ekyo kyennyini obulamu bwo kye bwetaaga. Ffe tukyasinze okukwata emikolo ku butambi bwa video giyite video production ng'ate bya mulembe ddala. Kw'osa n'okukwata video z'embaga n'okwanjula wamma n'obulamu bwo tubukusembereza ddala awo wennyini w'oli. Tusangibwa Nyanama ku kalina eri mu maaso ga Movit n'ekipande kyaffe oba okiraba ku mwaliriro ogwa waggulu. Okumanya ebisingawo noti 753 56 73 36 oba tusange ku email almagicrecords@gmail.com oba ku Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube. ALMAGIC for God and my camera.